tewali agenda kuntwala mu kooti. Muganda ffe tasobola kuntwala mu kooti kuba amanyi amazima. Ate ng'omuntu yasoma amateeka amanyi nti bwe mba ndoopa omuntu okunyonoonera erinnya nyina okunfaminga nti nyina erinnya eddungi. Ye lwaki sivaayo eyo? Wayiso nkulekedde abantu bo basebo ne bannyabo. Nze njogera n'abantu abamu era nga bagamba okay tumanyi abantu abo abamu bakola ebikolo naye temubawa budde. Era Wayiso gwe kennyini olumu nagamba ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu kuba abantu abamu baba tebakyalina makulu. Omwana w'omusooka oyo manyi weyanziramu yanga naye Mr. President nkuwuliriza kituufu ebitalina makulu tetubiwa amakulu. Negoba okuba omusota amagye ogalekawo nensirika ne mwesonyiwa. Naye njagala okugumya n'okubagumya bonna. Ebigambo ebisinga babyogedde era saagala bookesa nnyo musana nabamalira budde. Naye ndi wano bazzaamu amaanyi nti buli kyemulaba kikolebwa ku muntu owa bulijjo. Kyova ngambye temuli wa bulijjo, temuli ba bulijjo. Ku mutima ogwa bulijjo, si omunafu naye ogwa bulijjo. Embeera egenda mu maaso ekuwa ensonga nyingi okubivaamu naye tetujja kubivaamu. Everything that is happening is reason for us to give up, but we should and we shall not give up. Botunulira Edi Mutwe okuba ku kifaananyi Moses kyeyawanika ku intaneti ng'ali bwereere nga bamukubye bamutulugunyiza bamugyemu engoye nekyetwalabye mu kooti e Masaka kikuwa ensonga okuwanika n'obivaamu naye tetujja kuwanika era tetujja bivaamu. Bwetulina bannaffe abakozesebwa nga basituliddwa maanyi gammwe, mwe abawejjere, mwe abali mu musana, mwe ababeera ku zibodaboda, mwe abalesewo emirimu gyammwe leero okujja just okuwulira obubaka obw'enkyukakyuka, nammwe mugende mubwongereyo nga transport yazze wano wamwewoze oba wakedde nnyo n'otambula nga tomanyi kyogenda kuzza waka naye ng'oli wano. Bw'otulina bannaffe abo abatuyiyeeyo ofuna ensonga lwaki obivaamu. Kuba munno akuyiyeeyo wa ddiini yo wa ggwanga lyo n'ebira bifaanana bwe bityo. Ogamba kambiveemu naye tetujja kubivaamu. Tetugenda kuwanika. Njagala baganda bange mwenna ebigenda mu maaso gabeere mafuta fuel agabongerayo. Buli busungu bw'ofuna, buli maziga g'okaaba, buli w'owulira okunyolwa ku mutima, eyo ebeera ensonga lwaki ate enkya olina kuzuukuka ku makya nnyo okusinga we wazuukuse jjo olwanyisa embeera eyo ogiggyewo. Kubanga eddembe terijja eri abo abakaaba wabula eri abo abalirwanirira. Ojja kukaaba naye gy'okoma okukaaba gye bakoma okutulugunya gye bakoma okutulugunya baganda baffe. We are not going to appeal to the morality, to the conscience of these people because they have none. So tulina okubirwanyisa tubijjewo basebo ne bannyabo. Ne bagezaako okulwanyisa mmwe abalwanyisa ebigambo ku internet ne baleeta ekiteeka cyber crimes ne batandika ogezaako okubateekako emisango ne baleeta Computer Misuse Act nga bakozesa abantu abali mu ffe ne bagezaako baziba emimwa mu buli ngeri. Kati baleese n'etteeka eddala bw'oba toyogera na Museveni etteeka ssente palamenti zebadde ewe ekibiina kyaffe nga bwe zibadde zijja mu bibiina byonna byonna emyaka gyonna 40 Museveni wabaddewo. Okay, let's say okuva etteeka ly'ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi bwe byatebwa buli kibiina ekibadde mu opposition kibadde ki receiving funding kuba eryo lyetteeka. Ne bo balabira ddala nti luli twalinga opposition efuna ssente nga yedde tetwisa naye NUP mu kisanja kimu balina ekitebe wano balina ekitebe wali balina ekitebe Museveni abadde abakozesa nnyo nga gwafuna nayakubisa naye ekifaananyi yenanyinizi TV ne radio bateekayo nti ono akolagana naye. Ze Museveni namugamba nze sibonga naawe
sibonga naawe siri kyaliwo tonneepasa nange sijja kwepasa. Tewali bya kusingana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya n'aba opposition bw'owamba abantu baffe bw'otemula abantu baffe nze sibonga naawe siri kyaliwo. Era tewali kyogenda kukola kutufoosinga mbu aha bwemugende mukubeka serefi mugende mukube ubagame nine enjala y'okunkuba ebifaananyi. Lwaki batwesibako? Temunfuna bukyamu si wakanya njogerazaganya naye tetugenda kwogera na muntu ng'atadde engatto ye ku bulago bwaffe n'agamba kati tuteese. Ekyo tekigenda kubaawo. Abantu abali free bwe boogeragana n'abalala. Museveni waba tayaga twogeraganye naye tetulina buzibu tusobola okutuula ne twogera. Naye embeera ki eteekawo ekyo ng'abantu baffe bonna abaakwatibwa abaasiribwa bavudde mu makomera kuba tebalina musango? Kyekisookera ddala. Ekyokubiri twogera ku ki? Ekyo kyakusatu. Ekyokubiri twogera mu lwatu nga kamera weeziri tunyumye emboozi. Ekyokusatu ate nga kyekisinga obukulu twogera ku ki? Si zino emboozi zo ne mawombo kati ompaayo ki? Ompa kifo ki? Ffe twagala bifo byonna byonna kuba ebifo byonna byonna bya bannayuganda ate baabitukwasa. Naye entebe yennyini gy'otuddemu si gwe alina okuba nga agituddemu. Alina okuba agituddemu kati akutte muzindaalo. So bwe tuba bakwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna kiina kuba clear. Ffe twagala ekintu kimu, free and fair election. Abantu bafune obuyinza basalewo ani abakulembera. Kuba bannayuganda bategeera si kutuza eri mu kasenge tugabane ssente z'abannayuganda. Tetulina kye tugabana na Museveni. Era abali wano bambegabe mu mugambe tetubonga naye. Baganda bange bingi nnyo bitwandibadde twogerako olunaku lwaleero. Naye nze njagala kufokasinga ku kintu kimu, kubazaamu maanyi. Temugwamu maanyi. Temugwamu maanyi. Temugwamu maanyi. Tujja genda nga twetereza nga bwe tutambula. Tubadde n'ensolima nnyingi tugenda tuzikola ki? Nga bwe tugenda mu maaso. Ate nammwe nga bwe mutuyambako kuba mmwe mulina obuyinza. Engeri yogenda maaso eri etya? Namba 1 butapowa. Nzijukira nabagamba muzimbe eggaali. Sabagamba kuzimba tuleera. Tunde Honorable Mpalanyi ne Fortunate bo bawulira nti muzimbe eggaali bo bazimba ggaali ya mukka. Naye tetukoze bubi, banaye tubaniriza nnyo. Banaye mwabali wano naffe olwaleero tetubatwala nga ba bulijjo. Kakasa mwena mulabye amagye agabemberedde awo, poliisi n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Naye mbadde awo nga nfumiitiriza nga ngamba mu Uganda eno gye tulimu ne bwe lwandibadde nga ddwaliro lya Mulago lirikutte omuliro nga lijja liggwawo, ne bwe lwandibadde essomero nga likutte omuliro lijja liggwawo nga mulimu n'abaana, tewandirabye yadde kwota y'abano abasirikale abazzeewo. Kubanga muzze mulaba ebibambulira byonna ebibadde biggwawo nga tolaba yadde kwota y'abano abasajja n'abakazi nga bazze okutaasa oba okukola omulimu ogw'okwerinda, kubanga bo babyakwerinda. Naye tuli muno, tuliwo mu mateeka, bwe tuli waffe tetupangisawo nga bo. Yogedde bubi. Tetuli bazzi ba misango ne batwetoolodde. Gano amateeka ge mulaba agabennyamiza mulina obuyinza byonna bikyusa. Nze ekisookera ddala nga bwe babagambye, ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka eky'ekisiru, buli kiteeka eky'ekisiru. Nawulidde bagamba baagala kuleeta tteeka erisolooza bakadaama omusaala. Wulira obuswavu obwo, erisolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama. Kuba akafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza, naye ate ne gy'ogenze
nayo obeere ng'okolerera bo abo babbi. Kyannaku nnyo nti abamu ku bo beerindika mu linnya lya Katonda. Pulira nti mukazi wa Museveni mulokole, pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba mulamba, naye mmwe temuswala Katonda, temumutya. Mumanyi nti ajja bakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abayintalina musango, nga muli mu bakumira mu basementi zammwe wansi, nga muli mu kurepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonoona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampulira. Bannange, njagala kuva waggulu nga mbagamba ebigambo bino wammanga. Temuggwamu maanyi, temuggwamu maanyi. Museveni afubye nnyo n'obbakyayisa akalulu, kubanga akalulu ge maanyi gammwe mwe ng'abantu. Nga bwe mugamba nti tayinza tusobola, ate nga kituufu bwe tuvaayo ne tuyimirira ne twekalakasa ayinza okuttako basse. Naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya, ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba. Yensonga lwaki agezaako kukabatamya, ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba, ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba. Bwamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa, naye nammwe temuwena, nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika. Tetusobola kikola ggwanga lyonna. Bannange, tukikole. So temuggwamu maanyi, abantu mubazzemu amaanyi. Omukisa guno ogujja nagwo tugukozese. Bwagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamensa, naye temuggwamu maanyi baganda bange. Bino byonna baganga ekitasoboka. Aleetaana amagye ne geetolola wano nga tetulina musango, babatiisetiise. Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done. Kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde. Ono Museveni alabika nga atasoboka, naye Museveni asoboka. Bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde. Mujja mulabako, mujja kulaba ku babbi banne, mujja kulaba ku kitabani kye. Era mbuulira bwe muba bagezi, Museveni okyalina chance okwetereza, okulekera ebikolobero ebyo ne mutabani wo. Bannayuganda tuli bantu balungi, tusonyiwa, naye bwe tunaakufuna nga tonnabakwenenya. Ekyo kankikomyawo. Baganda bange, nsaba mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'amafuta agatambuza struggle eno. Mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'ensonga lwaki mulina okwerwanako. Bino temulwanirira nze, tolina gw'olwanirira, olwanirira gwe n'abantu bo n'abaana bo b'ozadde oba b'ogenda okuzaala mu biseera ebiddako. Muzikirize nga nva waggulu mpeereza obubaka bano abantu wammanga abasooka, baganda baffe abali ku intaneti eyo gye muli. Mukola omulimu gwa maanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akozesa abamu ku be twali tuyita bannaffe okuteekawo ekyo ekiteeka kya computer misuse, kubatiisatiisa. Naye ate omukisa gwe tulina nti abangi temuli na Uganda, so bataddewo ekyo ekiteeko batakitaddewo sabula busabuzi. Naye ate era njagala mumanye baganda bange nti emmundu oba ekyokulwanyisa kyonna kiba kya mugaso nnyo, naddala nga kiri mu mikono emituufu. Bwe kiba mu mikono emikyamu ate kiba kya bulabe eri abantu bonna bonna, naawe gwe kennyini. Omusirikale, kuba mmwe mulinga basirikale, fe tuli basirikale wadde tetutta bantu nga Museveni, tuli basirikale. But I want to tell you that a soldier that is not educated, a soldier that is not politicized is a criminal. Mwe baganda baffe abalwana ku intaneti muli basoja, naye soja atalina kumanya, soja pakuko obupakusi amaliriza ate nga denja eri struggle yaffe. Nze nkibagamba bulijjo era nziramu ne nkibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe, ye mmwe ba boss, si mwe beka bali ku intaneti, naye ne maama matunda kasooli ku luguudo. Buli muntu nga Munnayuganda ye mukama waffe, gwe tukulembera, gwe tukolera. Mulina obuyinza 100 ku 100 okutugambako ku bigonzo bulungi n'ebigenzo bubi, naye temulina buyinza kuvoola bakulembeze. Kikulu nnyo 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 nti n'omuntu akola omulimu ogugwo
aweebwa ekitiibwa awajja kwewaayo kuba guno omulimu gwe tukola bannange gulimu embirigo. Kikulu nnyo ne mutugaidinga naye twagala tufiiringe ng'abaweebwa ekitiibwa abo abantu be tulwanirira. So mbasaba temusirika ku kintu kigenda bukyamu, naye ate mukozese olulimi oluli decent nga n'akuwulira tajja kusooka ku dismiss nga wabula ajja kuwuliriza. Mwemanyiize okusengeka ensonga, okusimba ensonga. Baleme tuyita bawemuzi, baleme tuyita bavumi, wabula batuyite abalwanyi. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera basufu basebo ne banyabo. Manyi bangi nnyo mwebaza obukulembeze bwaffe obwa Parliament, nange muzikirize ntwale omukisa guno nebaze Right Honorable Joel Ssenyonyi. Sebo weebale nnyo, weebaliye ddala, watukoze bulungi nnyo. Wabakubye eri bagiise takisini ki ekiddako temukyogera kyo. Watukoze bulungi nnyo ssebo. Nabadde njogera ne Honorable Ssenyonyi ng'agenda mu Parliament kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President, abantu baffe leka mba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikonde waliwo gye bayita faint, n'osuula jaabu n'adumira eri n'omukuba right. Kaakati Ssenyonyi kye yakoze kubanga yantegeezezza tinaabalala bangi nnyo be tumanyi ng'aba opposition bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja. Kati bw'ababuulira buli kya planning okola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola. Yali already awadde million 10,000 abaka ba Parliament nga mulimu abamu ku opposition be yaziwa. So yali alina okubeera smart atuuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Twakiikiriddwa bulungi ku flow ya Parliament, twagoyinza on record, naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bugwenyufu ne tufuluma Parliament eyo. Etteeka eryo liri ku mutwe gwa Museveni, ogwa Anita Among n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo. Era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo. Bajja gye muli basebo ne banyabo, sijja kubaayo naye kyobbakolera mukimanyi. Temukimanyi lwaki ensonga sigivaako. Eri baganda baffe abatwegasseeko olwaleero tubaaniriza baganda bange, naye nga bwe mbagambye this is not business as usual. Ffe tetuli mu politics wa bulijjo, ffe tuli mu revolution. Bino si byakwesimbawo bwesimbi. Tumanyi nti NUP buli woogenda abantu batuwagira, eba tebakubye oba ogenda kuwangula. Naye bino si bya kaadi bakyali bange, si bya kaadi. Bino bya struggle eyaddala. Of course mummwe era mwe muli abagenda okubeera ba MP, abagenda okubeera ba mayor, abagenda okubeera ba kansala n'ebirala. Badde ngamba kwongera nyongero bakunga mwesimbewo singa tetwabadde na tiimu gye twabadde nayo mu Parliament twandikoze tutya. Wakiri bannansi bamanyi nti waliyo tiimu ebalwanirira. But this is not only about positions. Ng'omwogezi omu bw'abagambye nti musobola okufuna ba MP bonna bonna, naye Museveni bw'aba akyatufuutubaddeko ajja kukwata ssente zirina okubeereza eddwaliro azigabanya ababaka nga baabo bamukolere kyayagala. So tumanye nti kyetuluubirira kinene okusinga ebifo ebyo. Si nti ebyo ebifo si bikulu, mubigendemu, naye mumanye nti ffe tetuli ordinary political party, tuli revolutionary party. Eyo ensonga lwaki tunyigirizibwa. Ekisemberayo ddala njagala okusindika obubaka eri batooto ba ghetto bendabyeko. Bannange mujjukira nti bwe twali ba artist twakyazaako Museveni, ne kino kankibanyumize, twakyazaako Museveni nga twagala copyright epasingibwe. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma ekiwandiiko n'amaliriza nga Museveni alina ku birala. Mu kwogera ffe yatulifaalingako mu kigambo kimyaga bano abayiiya. Okay, tujja kulaba ebyabwe n'akomaawo. Ne ba artist Museveni tabalabangako nga basaanidde, tabalabangako nga bantu, paka yetwajja ne tumukwata wali wennyini awaluma n'abayita
si kubayita kukyusa mbeera, si kubayita kutereeza bibakayanya, nedda kubayita kubasasula mugende musirise omu ku bannamwe kuba ye yannemwa Museveni yannemwa battaano ye tulemwa nagamba baani abamusobola mpitira abayimbi nayita abayimbi n'abawa ssente zalisobola okuzimba eddwaliro Ddamba agenza okulaba biganye nagamba wa geto kati bagenda mu buli geto si kutereeza mbeera gye mulimu si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu wabula kubasasula mmwe oba kyetaagisa mukole ebikolobero oba kyetaagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa geto youth munnammwe babboyi Museveni tayinza baagala nga bwe mbaagala tasobola bagiwa nga bwe mbagiwa tabaliimu nga bwe mbalimu si omu ku mmwe oliddaawa so njagala obbabulira baganda bange bino byonna ebiri mukolebwa njagala bibalaga ekintu kimu timuyina amaanyi ge mutuulidde ageetaaga okuvumbulwa gakyuse obulamu bwammwe olubeerera kambanyumizeemu embeezo sembayo nali ne kyali wange Buju Banton nga tuli Jamaica tuli mu kuvuga mu ghetto alina emmotoka ye yakabi nga tuvuga mu ghetto mugamba Buju what the roads them pave in the ghetto sorry mugamba Buju enguudo mu ghetto zonna nga ziri paved zino ghetto zeeno kiki nangamba kankulage nantwala ate eriye gye basula eri waggulu zimuyenga ze Jamaica mwana atu atezonga enguudo si nnungi nnyo nemubuza kisoboka kinaga bageto youth bawane Jamaica notokola nguudo alalala so ba politician basooka kutereza mbeera ya muki ya mugeto noba y'amataala ne bawaawo enguudo ennungi kati namwe njagala mumanye nti bano abasajja singa mukola kye mulina okukola singa tukola kye tulina okukola gye tusobola okutereezebwa waakiri embeera gye mubeeramu ne bannungi nkibagamba bulijjo nti eri mu nsi ezikulemberwa obulungi ne bw'obeera mwavu obwavu bwo busigala mu kkagiyo bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi tekiringa wano e Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukomawo so bageto youth njagala mumanye nti bano abantu babakozesa musobole okulwanyisa munnammwe musobole okusaanyawo eddoboozi lye muyina eryava mu mmwe lye mwazaala ne mukuza bwe banaamala okuggyawo eddoboozi erisobola obboogerera mujja kulaba kye basobola obbakola mwe basajja mwe ne bakazi mmwe so temusiruwazibwa tebalwanyisa mmwe tebalwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkubo lyabwe you're my target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebaba siruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebbwa. Tewali muntu asobola tukuuma nga tuli basireevu nga tetumuwadde permission. N'abantu bawane Buganda singa Museveni mwamuma permission mu gy'ekinaana singa si president singa mumapa permission kati omwaka ogujja president ajja kuba mulala mu abaana ba ghetto Museveni bwe mutamuwa permission akake kajja kuba kaweddemu nebe munaamukiriza okukozesa mmwe mwana otu omuntu asobola okubafuula abaddu akozesa amaanyi gammwe abazungu bwe bajja ano abasirikale bakozesanga okuwamba abaana baffe batunda tebalinga bazungu galinga gaddugavu gannaffe bwe baali batukolonizinga tebakozesa bazungu bannaabwe bakozesa baddugavu n'abannaffe muguleewo amaaso gammwe ye lwaki sikomaawo